Tamale, don't shout. Towe kuba ku mutwe. Leave me alone. Nawe onuka. Olimizigwe nawe onuka. Nawe onuka. Kanyiziza nnyo. Naye taata wo ne waba akoze eki oba nnyoko ne waba akoze eki. Babawo bye weesonyiwa n'ogenda ng'oli musunguwavu. Sotutule yongonwedde wala gino wekuba ku mutwe. Omwana nakuba oyo komedi wo goli muno si comedy. I'm serious now. Babukubi. Kasanga kutekwera ngo oli molo nga nkwa isolating. I'm going to isolate him. Bategeere ntayina sekunze. Tukubaganire ku media. Ankube nange mukubi. Bwe baba batuuse ne bagamba Tamale Mirundi senior nti gamba ku mwana wo. Singa Tamale Mirundi avaayo n'abagamba nti nzono si kyamulinako control. Ekyo nakyo kirala. Taata wange Tamale Mirundi senior anonya kunzita. Okutunulako ntunula ku mazzi. Okutula kasajja ntunula ku mazzi. Yes. Nyo. Kayino olugezigezi kansaddeko olugezigezi lungi. Bwekajjako pakolana. Jakemu kasajja gwe bakutte bakutte. Betwe bajase bakwalu twalo balwasi. Namugamba mazima ge gamuluma. Twaita wetu bakuba Eye Uganda abekumide ku mukutu mugamba mutya tuba tukomyo ne Devi mala bamusajja Devi mumanya wo tugenda kuba torch mu bintu binje bifa mu gwanga tubalire mu kyekitambula kyekivano right away right now wenjogerera waliwo incident ebaddewo ya pastor yagwamba temu ngabwe kigambibwa oba ngabwe kirambikibwa yagwamba temu nabako nga firo muki bodyguard we abadde wa SFC ebajita SFC ate somali mukadde wa church so kyonna kyekiri bibaddawo bibuza kyonna kyekiri omuki bodyguard yafudde oba omuntu yafudde in the whole situation naye tulabyeko ate abantu abamu nga babeeramu divided nga betusuubira okubanga bakwatagana akaseera kano omuntu saa zino saawa yonna akukuba Uganda yatuuse omuntu saa yonna akukuba naye tulaba ono omwana mutabani wa Tamale Mirundi Tamale Jr nga bwe bamuyita agezaako okuvaayo n'atyoboola kitaawe ne kitaawe muzaaluka naye okwevuma wakati mpozi n'ebikondi nawulire bazeemu okwekuba Tamale yamukubira balwanyi in simple term Tamale n'akubakuba ku kala ti awo n'atulagamu tinamukumanyi bwenti bwati yadalaga ku chano ezimu ng'agamba yamukubye teke mu lubuto kwegamba ebintu byano tebitegerekeka naye ate at the end of the day bwabadde ku BTFM n'agamba ye okuyomba kwe ne mutabani we diversion naye fe abantu abamaze ebbanga tulaba Tamale Mirundi byayogera n'abo abamukkiririzaamu gye bali statement ze bwezikubumayo ayogera kino nosuka n'okitwamu n'olaba nga kikola sense naye mutabani we alina statement z'akoze nga mu butuufu bo baddira bataata w'ebbanga otyamu kitegeera tulabyeko ebintu ebimu nga bwe tugenda okuba nga nkubuuza ekibuuzo ku kimu ku nsonga ezi za Tamale Mirundi okuba nga yindi famire kuba omwana alaga yagenda nakyusa ennyambu yayise edda balooya be manya bagambako oluusi gaba maanyi ga nduulu efe gye twakulira nga tokkirizibwa kuddamu muzaddewo ne bw'aba akoze eki kyangu nnyo okubanga osobola ogenda ku media n'osirika noyogera ku birala Junior ali intellectual nga bw'agamba that means asoofuna ebintu birala byayogerako neesonyiwa ebintu bya kitaawe neesonyiwa okubanga ovuma gashumba ovuma bebekulu oteeka mwozi mu mbozi we ebintu byali bireteddekayo obuzibu ate nga isima gundi oyo yennyini Junior yali avuma kayiro wakubandikayo involving abantu abakulu mu biboozi byabwe ebyevumira ebyabavubuka I think it would be better Junior okumanya nti taata nsinga obukulu oba ono taata wange oba nze kale bwagamba taata wabako walagi kitegeera kuba bw'ovaayo n'ogamba nze Tamale Mirundi Jr taata wange byayogera byonna abako walagi kiba kirina engeri gye kikola ki gikirabikira society fe abadde bamukkiririzaamu abako walagi naye ekyalina osooka omanya oli kitaawe
mu Buganda bagamba omuzadde tasobye kuwulira so tege so wabaawo limit gy'olina okukola ki waliwo w'olina okukoma ng'omwana bitera obeerawo fine naddala abavubuka ng'okula ntakyali muvubuka oyo abamuwasizzaako anti ekyokuwasa tekikugjaako obugundi n'ow'emyaka 21 bamuwasa tekimugjaako anti ye musajja naye era proud ajja mu TV naga bampasa anti kwegamba ye Tamale nga bw'agamba bwe yasinza olabisa family ate nga family video gyasembyeyo okukola family etonya erimu ebitulika family y'amaanyi okitegeera n'ebintu nga ye Tamale Mirundi Jr byakola olumu birabisaamu family webanga ekola ki ngesoundinga mu ggwanga nti like nga Tamale Mirundi bwali family ye baganda be okitegeera nti eba ekola ki erina kyekirabisaamu gwe okuvaayo mu kamera n'ogamba nze bampasa nze gundi ne bakutandika okuyita kwegamba ye family Tamale Mirundi yagamba bwesudde gundi ya Museveni oba ekimu ku byafectinze regime ya Museveni n'ebisigadde nti yazaala bw'ozaala ennyo bw'oba otandika omuba family entono naye bw'oyongera okuzaala no expanding nga n'ofuna abakoyingana n'emikwano kati ye Tamale tumenta alina mukazi omu kati ye kyagala otugamba naye okubanga obuzibu family yagazibwa nnyo kati takyasobola gicontrolinga kuba omusajja batakyasobola controlinga family ekitegeeza obuzibu buzza yensonga lwaki bakugamba nti lwaleero abamu nti saawa zino odda ku side ya gavumenti ensonga lwaki bakugamba nti kati Museveni talina kipya kyayinza kwongera ku ggwanga olw'ensonga lwaki nti kati famire luli eyatuulanga wansi n'agambanga nti muhoozi genda okole kino bwekiti ne bwekiti nekiba olwaleero okukolebwa basooka kutuula amuyita Mutabani sooka ojje tukole ki era n'amugamba kino sijja kukola ki sijja kikola nga si oda manyi wabaawo wootuuka ekiseera nga abaana bakoze ki bakuze kakati nja kuwa example nga kati eyo kati gwe tosobola kuddayo waka oluli omuzeeyi yali akuwanga ki biragiro naye olwaleero mutuula ku tebo nemukola ki nemuteesa buteesa omugamba naye kati muzeeyi kino luli kyewali tosobola kukola ki kukola naye nti akuyise nti ayise ampise nti tempo jangu tutuulete nkudiru ki fe gye twakulira okitegeera bayisi bagamba tuula so oba tolina kiddako okitegeera nakuba nti omuntu bw'atambula balina Tamale Mirundi Jr wabaawo ebintu siganye fenna otuuka wabaawo wootuuka n'olaba nti muzeeyi kyaŋambye oba ne mutakanya naye ate tekitegeeza nti si kitaawo oba ate omuyiseemu ate amaaso okitegeera omuvume okole ki kuba gye buvanye gye bulaga asigala ki taatawo muzadde asigala muki muzadde oba akoze eki oba akoze eki faini we muba nga temukwataganye mulina buli omu alina endowooza yanjawulo n'endala naawe byoyagala naye byayagala is better neweesonyiwa kuba kati Tamale Mirundi Jr musajja mukulu yeetongola alina ebibe byakola nasirika ne woda mu kamera wano ne bakugamba biki nga taatawo biki ngamba bibye nga ye no you don't have to talk about your father ati ogamba bibye nga ye kuba kati omubana mawuliro bamanyi ajja kutuuza mu kamera akubuuze akusojja akuteekemu ateekeyo kali okitegeera mugamba bibye mwe mumusanga muzeeyi mumubuuze yeye abyogereko okitegeera kiba kiraga kijjayo obugunjufu nga bwagamba nti ali intellectual naye kati waavaayo mutamivu naye ate ya buildings eki kaliya ya family yawe netujimanya neyiye kenyini kuba ye okuvaayo nti Tamale Mirundi Jr erinnya lya kitaawe lirina kinene kyerikoze ki weri mutadde ebyo byagamba mbunze nkolera gundi nkola mu gavumenti teyandiyingiddeyo nga tavuba mu family ya Tamalani nalabyeko comment ngomana agamba nti Junior yagwa ku Makerere taatawe n'asasula
okitegeera byonna byatuuseeko alina osooka otuula wansi n'amanya nti ki maanyi gani ga taata we ye waavaayo n'agamba nti maama simanyi nze maama wange yalina okuŋŋamba amaama we amaanyi gonna agagjeewa okitegeera ku kitaawe bamumanyidde ku kitaawe taata yagambye yali asomba ebintu abimala mu nnyumba maama we nga yamukwekereza n'alinnya nejjambi agenda amuteme okitegeera famire yeewunzise abasinga bamanyi nti Tamale Mirundi ye musajja ye omulaba mu studio alabika musajja ali mukambwe mu biki okitegeera naye ng'omwana waliwo emyaka gy'okula n'otegeera n'oyawulawo n'ogamba naye ajja kuzaala ajjawulira puleesha okitegeera naye kati bino bye bamuwaga bibakola ki olwaleero bali bakoleramu oba bakola ki oli ye amanyi nti ki bagamba teri mutamivu abagambwa ne waaba agunywa naye byayogera abyogera with experience naki kye yayitamu era ate nga provisinze okitegeera kati nga ye omwana yandibadde asooka n'akakkana nti ye taata wange abadde aŋŋamba nze kujja kwogera ku byabugingo nganyi sijja byogerako kankola ebirala n'asirika tekirina kye kijja mujjako nti kigenda kyusa Tamale naye nga ensonga zaabwe ziraga ng'ezaava emabega nga incident obugingo tennajja anti zaava emabega batandika mbu omwana atandise okuba nga amiitinga n'abantu abamu okitegeera olowooza ki kyoyinza okwogerako ensonga alina bye yali amiitinga before basuka ne baagala olwana before byali bya ssente nga ye Tamale Mirundi Jr yavaayo n'agamba bya ssente ate nga ne mu gundi eyo ku oluyombo olwaliwo wakati waabwe nga ne Tamale Mirundi Senior naye nga ayogeramu ekyessente buli omu n'akitegeera n'agamba ssente kirabika ssente ki naye ng'olowooza ssente zandibaawudde ne Mutabani like famire ne batuka n'okwerangira ebyo byonna bye bali mu kwerangira kati ssente zo zisobola okwawula muntu ssente kyekintu ekizibu ennyo okitegeera ssente kyekintu ekisobola okukwawula ne muganda wo kyekintu ekisobola okwawula ne kitaawo lwakuba ssente kiziremererwa kitono nnyo batono nnyo bempulira tezisobola kwawula mukwano gwa maama na mwana bagabana bonna ekyo kyo kizibu nze ndwawo ate sikiwulirangako kizibu okuwulira Tamale Mirundi Jr yagambye naye taata muganda wo biki tanatugamba maama we yamuweerera tanakyogera zikola ki okay banjagala tubeeko ne point zetutunulira mu incident eno ekisooka kinyagala obulira abantu mu kuyomba kwa Tamale Mirundi ne mutabani we Tamale Jr ani afunamu bugingo bantu ani afunamu kubona teri afunamu kuba eggwanga we lyatuuka siri akubeera awo kusiriwaza nelidda mu bintu bya kisirusiru omwana nga tuzze ku gundi ku saidi ey'abantu nti bantu abategeera oba mu bantu popularity teri muntu agenda tuulaawo wadde agamba nti bakolagana nabo kyemanyi nabo balina abaana tasobola kutunuulira nti ono omwana gwenkola naye ayisizza mu kitaawe wadde amugamba nti kitange mutamiivu oba ki obanga ovaayo n'oyanika obuzina bwa kitaawo mu public gwe oba weeswaza tukirize taata wayogedde aliko okay ne wabanga agunywa nga mutamiivu ng'ate gwe ovaayo n'omwanika nti mutamiivu gwe oba weeswaza so kati tekirina kyekyongerako ku Tamale Mirundi Jr nti kigenda mwongerako popularity okujjako mumusunga obusunzi n'okupima entegeera ye nga ye Junior nti ogenza osomye psychology ekitegeeza nti yandibadde omuntu asobola otuula awo n'asoma obwongo bw'omuntu
endowooza y'omuntu n'aba head of what enduli yamusingira kakati nti abadde alina okutuula n'atuula n'atunulira kitaawe n'agamba okusinziira ku knowledge gwe najja mu ssomero ne gwe nasoma ono kitanga alabika kati ayogeza mwenge kamwesonyiwe naye ate naye nadda mu kamera nga okitegera batusenulwana otolwa olwana ne kitaawo bamukuba taatawo omugalulira oluyina omukuba mbo yabadde amulumbi Tamale yage kanumbi n'obukonde okitegera kamulumbi n'obukonde wovaayo n'okuba kitaawo mu public n'omuntu kuba gwokola naye omuntu ajja sooka agambe ono waakubira taata we omanyi kyekitegeeza mu Buganda omanyi kyekitegeeza nti omwana yakubye taata we omwana akubye nnyina kiba kiswaza nnyo kiba tekikirizika okitegera n'omuntu gwakola naye alina omwana ajja kukusooka agambe ndi muzadde naye taatawo ne waaba akoze eki oba nnyoko ne waaba akoze eki wabaawo bye weesonyiwa n'ogenda nga oli musunguwavu n'ogamba naye n'otambula kangende naye ate era otuuka eyo n'ogamba naye oli ye maama wange oli ye kitange oba oyomba ne muganda wo nemukyawagana ne muganda wo naye n'otuuka wali n'ogamba naye nakikolera ki oyo muganda wange nze ndi sure ffenna abaana abakulidde ku guno omulembe baatuzaalukukako waliwo ekintu kyokola omuzaddewo n'anyiiga n'agamba anti gwe oyinza okuba toli mu area mostly abaana bakuze abazaliddwa abaana waliwo ekintu kyokola omuzadde n'agamba olaba boy sinza akuzaala naye okuzaluka kubaawo because olina kyokoze omuzadde abantu bonna basinga mostly Buganda region babazaalukukanga n'anyiiza omuzadde n'agamba ekyo kiraba sinza kizaala kive wano n'abyogera because ali frustrated ku mutima omunyiizizza anti abyogera naye womala ng'ofunya bikondo omukuba anti kakyendi mugamba Tamale Jr yakoledde ensonga okitegeera kyova yali amuyiseeko erinnya ly'enkima yamugamba erinnya ly'enkima bayita yamutuma katongole bandi senkima okay kanjaga tunuulire ekireeta bino byonna olowooza ebyaddala ddala ensonga zino zonna ziva ku musango gwa Bujingo oba ku nsonga ya Bujingo okubwa amasasi oza kiva ku kesi ya Bujingo oba kisukkawo kyensonga ezo baava amabega nga bw'okigambye wali mu kusooka baava amabega balina obukuku bwabwe ku mitima nga bo omwana ne taata balina ebizibu byabwe ekyabujingo bekwasa kyekwase kati ekyabujingo wekizze ne babeera nga like bali mu kamera ono ng'alina kyayagala kati oli najjayo obusungu bw'oli ontegerera otya nga ne kuziri sente oŋŋamba okukola kino ate nga tompadde nakusente okitegeera kakati amugamba tukole bwe tuti oŋŋamba oli okukola bwoti nga okitegeera so balina ebizibu byabwe okuva emabega si kyabujingo nti kyekyakoze eki kino ekyabujingo kizze like emanduso abadde aswana muzeeyi ajja kunneetaaga muzeeyi ajja kunneetaaga waneetaagira nga nange emulagako okitegeera so kigamba nti gundi ekyabujingo kyekireese ebyo kwekwasa naye nga babadde negundi zaabwe byesente emabega nga baze wabyogera bamuwa emmotoka muzeeyi n'agamba kuba nalabako kavidiyo awo yagamba kigenda sente bakiwa bw'emmotoka kigula buguzima motoka fe kyekunkola mu sente kimpeeko tekyagala ndowooza muzeeyi ayinza okuba sente zimukola ki zimuvuga mu supiidi bwe tuvaawo njagala otubuulire omwana ebintu byayogedde kuba ayogedde leero n'avuma Gashumba n'avuma Bebe n'avuma kitaawe ye kitaawe wayogera munadde nzikyemuni agendako olowooza ayina ebintu byayogedde awo n'agattamu bamuhoozi bamuseveni gavumenti ejjava ebintu bwe bityo saganya beddamu okuboledde vidiyo gyeri olowooza kiteeka obulamu bwe mu ddenja bw'ovuma abantu ngaawo bonna odde Bujingo otadde ogamba n'ateekamu ba Bujingo mbwemalire firimu yo gyezanyire wakoze bye wakoze okitegeera n'alaga nti Bujingo ali involved mu kitegeera so olowooza tekiteeka bulamu bwe mu ddenja hamuziwe vidiyo esembe wangambako mbu omumwa ebiseera ebisinga so njagala obeeko nekyeyogere waali ali seefu nti mutabani wa Tamale tebajja mumukwatako
sawa yonna basobola omukwatako era n'avaayo n'ayogera ku byayogedde nti gundi in case nga bayogeddeko bali interested eriyo okugamba bayogeddeko like bebekulu bangi abavuddeyo nalabako wano juzi mikiwaini ng'avaayo naye amulinyirirako awo nga byayogera kati nayita Gashumba omufere ye yabimanyirira. Gashumba si gwe gusoose okumuyita omufere. Alex Wesa Mufumbiro yakimuyitako nti ng'alina mu studio kwegamba bwe baba bavuddeyo nga bali interested mu kyo bamukwatako ate kati saawa zino talina akola ki amuyuwirawo mubiri ebyo byayogera yeekalakasiza mu kamera bamukwata wano ku gundi wano ng'ali ku wano ku Bombolodi wano ku motoka oba mukwatira n'ajjayo esimu akuba ebiki nga terine gwasobola kukubira ne bamutwala paka mukomera. Kakati olwaleero taatawo maze mabuutu muwe ani agenda omugjayo abamu bakolagana naye because of kitaawe ekyo kyasoose okweraga ate emikono gya taata we gyonna giyisizaamu eggaali. Kakati ate emikono gya taata we gyakolagana nagyo gyonna giyisizaamu ki eggaali. Kakati singa leero bavaayo ne bamukwatako maama we gwagamba gwawuliriramu ayinza obutasobola kukola ki maama we era bamanya abakazi akuwaga taata wo talina kyakola bw'ofuna obuzibu ayita taata wo ali mu kwesimira ekinnya ye kyatamanyi okuba ng'ayisa amanya g'abo abantu oba ayogedde muhoozi ayogedde ku keesi ya Bugingo. Keesi ya Bugingo ebadde sensitive mu Uganda kati. Tukirize tugaane Tamale Mirundi Senior ye muntu abadde ajja n'ayogera ebintu bikina ng'alinga omulalu n'abeeraawo fine nga bw'agamba mutamiivu but abadde sometimes ebimu bikola sense and is respected tu ng'atiibwa naye amunafiiza okitegera okumunafuya kuba kati ye Tamale kiringa wonna agamba nti biki ngenze nvumye gavumenti ya Museveni biki nogamba tuginafuyiza kuba eyo kati ekyanafuwa tekyaswala okitegera buswaza ebyo bibyo kati ne Tamale Mirundi ki buli kimu akoleseza eki akikoze okitegera kakati byonna babadde nti oli bati okwata nti oyino mutabani wani mutabani wa Tamale nga balina kafiya ako kumukwatako wadde nga talina kyajja kola impact kati bw'aba avumya abantu bonna mayi nga bwe nagamba mbu osoovuma omuntu ate omulala n'amunyigirako anti kati bw'oba ovuddeyo n'ovuma Gashumba alina muwalaawo ode byeyogedde ku mala wa Gashumba okitegera wabiwulidde nabiwulidde kati we mba nze muzadde mayi kati nga kola bebekulu so omuvuma ye kungulu ali oke naye bw'osukka n'oyingira mu famire kirumu anti ekyo kimunyiki alina ekigambo kyeyogedde ku mala wa Gashumba musimaya mu mabbaala gonna mbu yandibadde agenda nafa ku mala kuba ye mabbaala gonna nga bw'obimanyi muwalawo mabbaala gonna bulabula nsijja biisa ku media yange so ebintu ng'ebyo biraga alina okwerekeramu kuba kati waaba yayombye ne taata we nga bafunye obutakanya ne kitaawe ate Gashumba ayingiriramuwa bebekulu ayingiriramuwa ayingiriramuwa Gashumba yakubye essimu nga mugamba omwana ng'akubiraga omwana yogera naye ati alekera ovuma abantu kati ye tayagala Gashumba okubira taata we mubuulirira nti oyinza ebya Uganda obimanyi bakuyisaamu eggaali tewabira anti taata we Gashumba watuukidde okubira kitaawe nti kubira omwana akole kyekiri kyenkugambye nti ye wanaaba aganye okukakkana deni bano kubanga kyenkugambye nti olumu bamuleka okukola byakola because bawa respect Tamale Mirundi yagambye ye batya Tamale Mirundi kakati bwe baba batuuse ne bagamba Tamale Mirundi Senior nti gamba ku mwana wo singa Tamale Mirundi avaayo n'abagamba nti nzono sikyamulinako control ekyo nakyo kirala ebinaavaamu ayinza obutabyagala ayinza okuba anyiiga mu bantu n'alaga kamera naye nga bwadde eri abeegayirira okitegera bane munyambe ani okwegayirira ani Tamale okuba ku masimu amanene omwana bayogera vidiyo ng'eyo olina bw'okuyogera Gashumba mu nsonyi ogundi mu nsonyi omwana wange mukole ki anti kaakati ng'omaze ova mbiri ebya kamera ebyokkaayana kuba omwana aba mwana ne bw'ozaala ekibi omuzadde asobola okunyiiga
asobola okunyiiga Tamale Mirundi ayinza okunyiiga kuba kati omwana wobanga amuyisizaamu mu mbeera bweti n'afunya n'ebikonde nti ayagala kukuba asobola okukola ki ajja kunyiiga wananyiiga ono n'amukubira esimu agamba mbwaye gamba ku mutabani wo nze mukubudde bukyamu ng'ataddeko endigi ate mu busungu bwe n'akugamba nti anze sikyamulinako control waba akuvumye mukole kye mwagala tokiwulirangako muzadde ne bajja namubakwasa omulopera n'agamba anze oyo yanemadda muba mumukola kimukolakiokitegera naye nga kiri yakyogerera muki mu busungu olw'embeera z'omwana. So nga tuvudde ku nsonga eyo, lwaki famire ya Tamale Mirundi erumba buli omu? Famire ya Tamale Mirundi balimu bameka? Of course Tamale Mirundi ya family ni mutabani we be bantu babiri. Tamale Mirundi yennyini avuma full figure yevuma full figure yetavuma bantu andi kati wandi baddaawo katika Tamale Mirundi wachi wandi Mirundi kati kankubulire full figure omanyi lwaki Tamale Mirundi full figure avuma Tamale Mirundi kazoka kusomera abantu Tamale Mirundi bevumye bamanyi no tansomera waliwo n'abatali necessary naye anti bamulumba abasinga bamulumba ye baba yomba ne Junior tibavuma tata Tamale Mirundi kakati oyobolese ensonga ya full figure n'aka video akasooka ye yasooka okwataginga Tamale Mirundi mutata wakola nga attacking ono omwana kati we attacking omwana kyeto kyengugamba mbugo omwana oba oli presenting a family era bavuma Tamale Junior buli muntu avumye Tamale Junior ayogera avuma tata we anti okiraba kayebo yayomba ne Junior tata Migundi bayomba ne Junior ani full figure tata mpozi jaja itule yagamba ti family njiwe kitiba nja kireka naye wetereze watu yayogera kuba bafuna mu alternative like obutakwatagana okitegera kati yo mwana alina mukalika ego simanyi plan kid oli kweyita plan kid ani ya planning okubeera plan kid ate goli kuvuma badonizera bamwa kumajja okitegera ekigambo plan kid omanyi Tamale Junior olumu naye ansobera agamba ali intellectual naye nga ate byayogera olumu kubanga kati wongamba ame plan kid okitegera ate nga newebuuza who make a kid who planned for the kid the father of course tata ya planning nga gokubeera plan kid ate govaayo n'okola ki noyisaamu mannyo n'ovuma nga wali omutamiivu singa yali mutamiivu tewandibadde plan kid nga bw'okyogera. So lwaki balumba buli omu muze gwa family oba n'aba balumba babalumba? Nze kyemanyi ku Tamale Senior nti amulumba gwalumba gwayabika naye. Okay, nga tuvudde ka point endala kinjagala okukubuuza abantu bawuliriza ezo empisa za Tamale Junior embi ani gwe tuzinenyeza? Kuba fena tukkirizganyiza nze nawe tukkiriziganya mbi empisa mbi sikyo sebo ani who is to blame for ezo empisa embi zalina? Empisa nze sijja agamba nti empisa embi nti blaming oba yagala blaming taata oba mwana oba maama oba yabigira ku campus omwana Tamale Junior nze namugoberera from the word go nga kyali muno ng'atandika nga yakava ku university kawe twamanza yali okuva ku university taata we yamuleeta ye Tamale Junior ne mwanyina mone yafa omuto mwanyina omuto muganda omwanyina gundi Tamale mama omwe n'abaleeta ku gundi ku NBS Simon Muwanga Lutaya ebiseera ebyo ng'akyakola ku NBS programu yaabwe eri gye yaleeta n'abanjula n'agamba ono amaze gundi ono amaze okusoma abadde asoma kino asomye kino bwekiti nono asomye bwekiti okitegera omuwala wali omuwuliddeko ng'akomawo mu midi okuva lwe yamwanjula fine n'addayo n'akola ebibi ono yagala obeera nga taata yazaalibwa ku buno omulembe we yavaayo n'atandika ye kuyingira bino abo bajjaja ekyuli omugenzi rest in peace n'ayingira ebya blogging n'ava ku mulamwa okitegera wayingira mu social media n'ayetandika n'adda n'ayogera nuupu weeyingirirawo ebyobufuzi awo ebya nuupu oweevu eya nuupu biki webyayingirirawo n'asala n'adda kuki ku side eno
awo kati tasalanga ko nadda kusaidia yaliyo yatulangayo ne mu meeting. Yes kino njagala nkibabuulire wamma Tamale Mirundi Jr tasalangako kuva mu nuupu oli anoonya ssente. Yes tasalangako kuva mu nuupu kujjamu enaalemu ola alonga alimu enaalemu naye ng'aliyo mu nuupu nga ki genda maaso kakati wabeerayo eyo n'abeerayo eyo n'avaayo okuvaayo ekimugjayo nga bamukubye bwe bamukuba ne bamuyiwa amanyo ne ganyinya gundi yamu okubona ekisa kyamu yani bwe bamala omukuba okuvaawo ne bamujjanjaba taatawe n'amujjanjaba taatawe n'awanda omuliro ku social media awo ku TV ku ki drone zaaliwa ne gundi ze zino buntu bwebukwata amalowooza ne bakola ki ekyo olaba manyi kajikambeku ne kempisaawo bwe baba Tamale Jr waliwo abantu abakkuba nga taatawe w'amaanyi ne bakutuukako ne bakkuba manyi omuntu bajja nakulaga mu kisobola okukutuukako kyandibadde kimuleetera okumanya titolina kwogera bintu bimu kwaba mukuba amanyo galoga ne bagakola ne bagasiba waya kiraga nti basobola okutuukako ate Uganda baba basobola okutuukako kitegeeza so okukola ekintu kyonna. Tamale Jr yandibadde akimanya n'amanya ebintu ebimu talina byogera genda maaso. So bwe bamala omukubaawo kwali olugenda ate nga n'avaayo nti ate nvudde mu NUP nvuddeyo n'atandika ate okuba Bobi Wine abadde ku social media akubye Bobi Wine biki awo ate yeyungira kwani ku Jajja Ichuli kakensa nasooka mu kati awo agoberera Jajja Ichuli abiki abadde awo kwegamba ye ali eno empisa zembi zivaawo lwaki avuma nnyo nkugira empisa zembi zivudde mu kubanga agenda n'afuna excitement n'alemerera ogicontrolinga kyekizibu kya Tamale Mirundi Jr abeera nnyo excited n'ayogera kino n'ayogera kiri n'akolayo akantu bwe kati n'alowooza nti yasoose okitegera ate mbadde si yasoose kuba kati avuddeyo nti nze Donizera ampa ku majja big eye yabisookamu talina kipya ye kubanga okwogera bagundi babyogera Bayichuli byayogera Bayichuli babikoze kakati ye abeera just excited mu public aligezaako kukwata attention mu public nti nkwate attention mu public ngeya taata wange naye ng'ate aba yeerabisa kuba kakati wojja n'oŋŋamba babadde baali basooka kubeera bamukwano ne gundi ono Wisdom Kaye bavuddewo nga bayombagana biki olutalo yo ku mikonjo gyonna ayombye nabo bonna olutalo oŋŋamba entalo ezizze ne zibeera so vibrant lwali lw'amaanyi kakati Wisdom Kaye watambula n'afuluma eggwanga n'asigala mu bbanga kati n'anoonya we yeekwata nga gwe n'olaba nti yasooka nga ndowooza ng'alaba ku social media kiki ate n'ovaayo n'obalusaawo olutalo olulala nga ate lubalukawo wakati wo ne kitaawo baliwo olugero Abaganda bagana esimu bwe bagundi baali akuba wedde watukira eseera nalya n'abayo era ndowooza lyekuba eryo lyakutema so kati ye alina okusooka atunulamu nga bwakuba mu ttooki mu bantu abaliwo Eye Uganda talaba gwakayana naye alina osooka okukakana akakanya amalala ebyo byajja mu social media mu kamera n'agamba amwe ndi planned kid bangi abali planned kid bangi nnyo naye tebavaayo tebavuma bantu tebalwana na bakitaabwe tebavuma bakitaabwe bangi kyogamba bawava muno tebalina baana batabanyi toyinza namanya tebaliyo toyinza namanya bameka boolaba mu social media yeyagala aberenga bagundi bakirumira tebalina baana balenzi babayina tebali planned ye Tamale Mirundi Jr alitalekicho ate nga ali planned kyekyo kyenkugambye yo excitement ye mutawanyi nga tuvuddekawo gwe nga boolaba incident eno yabaddewo eriwo Tamale Mirundi Jr ne Mutabani olowooza si political diversion nga Tamale Mirundi bwagamba si political diversion anti obimanyi saa zino kyeboogerako si political diversion
Tamale Mirundi bwe yagambye senior anti kati yekwata kuba yaswadde omwana amulabisiza yaswadde kuba omwana waavaayo mu public n'atandika okuvuma ebigambo mutamiivu bino si byakunywa mwenge biki okitegere kati ate oba odina weweekwata notandika kuba kati bakimanyirira nti Uganda nizoleeta ekibozibozi n'okisuulamu awo ne kitrending kati waleeta ajja bagamba nti ze political diversion bonna bagoberera ekyo agezaako kujjawo kiri nti bamuswaziza okitegera kyagezaako okujjawo naye nga kyabadde kibi nnyo luno olutalo lwonna luteekawo Mirundi nga Mirundi family nga tujjeko ebyabantu family yabe kigiteekawo bajja kukka mu credibility ekyokubiri bajja kuluzinga dignity mu bantu kubanga kuza bubi abaana n'ebisigadde omwana waaba akulemye okontrolinga nga gwe taata kuba yabagambye ayabukanye ne family yonna baganda be kati bamubala yagenda nayita n'abaloya be akyuse erinnya bamujjeko ebya Mirundi naye abadde ayogera nga agamba yabadde agamba ze tokyanzaala sikyali mutawala naye agamba owulira ddadi nebuuza mulala oba agamba tokyanzaala kati kisiri wa family naye nga aba amalayo statement agamba nzira ddadi nakubuulira neŋŋamba wakakola statement butusi yakuzaala wate lwaki ogamba ddadi kakati muyite omugambe Tamale kyenkugambye musajja gwe kyenkugambye nti oli ye afuna ali so excited okitegera kati abeera ng'omuntu eyakatuuka mu bintu okitegera omanyi bakugamba nti oli wazaalwa mu ssente abeera n'embeera zakola ki zayina kuba yazaalibwamu okitegera kakati tulina embeera kuba Tamale Mirundi Jr alina muganda we akola mu parliament awo naye terina amumanyi batuntuulyawuliza emboozi wamaanyi ate okitegera naye teri amumanyi teri amulabangako mu mawulire mwebali okitegera mwebali alina abaana bangi naye kati ate gwe wovaayo nodda mu social media n'ofuuka emboozi emboozi etakola makulu ku family okitegera anti kati kuba yavuddeyo n'agamba nze ono anzaalukuke mugambe bannange naye musajja oyo oba Tamale ate wovaayo oyo si yanzaala oyo si yekitanga naye n'ogamba naye daddi kankubuzeeyo family ya Tamale Mirundi eyo nga bwogiraba esobola okukuuma ekyama bebikuuma ate tebalina byamanga family buli omwana oyo bwajja ku standi agamba ne gundi yaŋŋambye basobola okukuuma ebyama beeya bya buli lukya basobola okuuma ebyama ebiri necessary naye kati bino biki yamugemba osimanya bwe n'oliga akabina olinga gwe basi bw'atambula akola batenamula bw'atambula omwana bw'ati nanga alina ekisuuti yamale so olowooza issue eri ki is it about money mulimu essente mulimu n'ekitiibwa negundi okudda omanyi wodda mu n'okola omulimu gwe gumu ng'ate ekyova olaba abantu abasinga walaba ng'omwana ayingidde mu gundi omulimu nga gwe gumu gwe bakola awummula aleme kusika n'emugu oba afuna ebirala byakola aba afuna ebirala naye abasinga awummula nja kuwa example ya Sam Kuteesa yali emupi muwala we yajja n'agamba nti yesimbawo ye yagamba sidda kwesimbawo n'akita tayagala kwesikana mwana ate kati nkube campaign ate nsigagane n'omwana ye yakita n'akivamukati Tamale senior ye ensobi gye yakolamu omwana we yamuleeta mulemulet yandibadde ava mu social media ngaye n'agyesonyiwa Tamale Mirundi tasobola kuwala media emunoonya n'omunoonya oba okitegere so balina okwetereza nga family omwana ne bamugamba akakanye amalala kakanye excitement yagaye yaliode okufa Alayi yamutuma teri Alayi yamusangawa Alayi yamutuma asalirawa asabirawa simanyi nakumanya mayo bantu batuka yakoze ne ka video mbuzi faza yamukubye simu namugamba mwana nagamba faza bino tebikukwatako kakati yagano gamba mutato wa muletere bibamu kitabaina kibamuyambi okuja ko muletere byamalogo
nga bamuloga akoze bwe bamuleetera ebyamaloga aba famire bwe baba bamwesazeko bamuyambye awonye eddogo. So kati kambuuze olowooza abantu abeetodde Tamale Mirundi ne famire bayinza kukwasaganya batya ensonga eyo? How they can okukakkanya omuliro? Kuba ndabanga bonna abatawulira n'ababatuuza ku media bababuuza bitabula butabuzi okukakkanya nti ensonga tebalina zimalira mu media kuba tezijja kugwa. Naye ng'ensonga zimalira mu by media all tezijja means kugwa. Tamale Jr bamukubemu ku mbooko Okitegera? badde alowoozaako naye kati waliwo kati mu Buganda wabaawo kye bayita ekika ne family. Kobe munene otya nga tuzeeyo wali ku ground oba olina okuvunama kika kiba kisigala kika, family sigala ki family. Kitegeera? Obe nti ki era ojja kutuuka ekiseera nga olinayo ekizibu nga kyetaaga family kyetaaga ekika. So abantu basolovinze batya bwagenda Mirundi bamugamba kakkane kakati omwana nga ye mukulaba okukwe abamwetodde bamu advise ki advise gye balina omuwa nange gye mbamuwa akakkane alina amanye bumanya nti omuntu omukulu alina myaka gye gigenze omuntu omukulu newakugamba is better gwe nosirika kuba tajja kijjawo wadadda wano n'agamba nze ono biki takyali taata wange kyakisobola kijjawo nti yakuzaala ye taatawe ne bwanakyusa DNA ate anagikyusa ati okujjako nga maama we yakedde asobola okukyusa ekyo yennyina nakera n'agamba omanyi sikuzaala nga Mutamale Mirundi ono ye kitaawo oyo yeka yasobola okubikyusa naye wabanga ye yamugamba nti ono ye kitaawo era nga kakasa nti ye taatawe talina wagenda kukola ki kuvaawo kukikyusa tekiriyo. So bamubuulirira abeetodde Tamale Mirundi bamubuulirire adde akakkane amanyi nti oli muntu mukulu ate n'okula akuze saazi n'akula nekirala boogere kati n'abeetolodde Tamale Mirundi senior nti ye credibility ye ejja kukka bwe bamulaba nga awoggana n'omwana social media kuba si ye mwana omukulu toyomba nesenkima okitegera si ye mwana omukulu alina abaana abakulu kati ku myaka gya Tamale Mirundi senior ne Tamale Mirundi Jr n'omwana gw'okuziza obutawuliriza biruma okitegera biruma naye kati ng'omuzadde okuuma ekitiibwa kyo ng'omuzadde nefe mujalina nga Tamale Mirundi si kirungi nga ye omuzadde kugenda mu maaso okola ki. Okay, nina akabuuzo kenjagala okubuuza Tamale Mirundi. Tamale Mirundi musajja ali intelligent mugezi oba just mwenge nga Mutabani we bwagamba? Ebisinga byayogera bituufu. Tuze mu kibuuzo bulungi. Mugezi. Musajja mugezi. Yes. Osinzira ku ki? Ku byayogera ne byajja nga akola research. Kuba one amawulire gaalimu yagasoma. Okitegera? Ategeera amawulire. Abikoledde ebbanka. Experience agirina mu mawulire. Ate bano abakolanga kuba yabeeranga ku program gye bayita olutindo ku Radio Simba. Kubayogereranga nga simbaganye ne bannamawulire ku Radio Simba ezo programs eyakolanga. Ng'olaba nga wamaanyi bakola investigation. Nenze simulaba nkubuzibu ne bwaba atamidde. Akola byakola Tamale yagera alikirawo kwekuba omutwe. Junior batu bagembule teyekuba kuba nyuma. Kati ebyo byajja omuntu aba ne kalakita ebeera kalakita. Okitegera mumanyike ekintu maasoka n'akola ebyo nambula buli omu atava ku point teyekuba mutwe oba n'aleekana n'agenda kukyera. Buli omu olaba abannamawulire abo abaasookawo balina buli omu kye yakola kalakita ye nga gyakola atambuliramu. Tulina ono omwami eyafa bamuyitanga Charles yali musomi w'amawulire naye nga alina ensoma amawulire gyagatandikamu ngo owulira buwulizi nti ku Radio Simba nti akoze ki ayingidde agesa ng'omuwulira nti asoma amawulire n'owulira n'otabuuza nti ago mawulire ga saawa mmeka nti gaba ga saawa 3 nga tobuuza nti ani agasomye omanya nti oyo yeki
so kati ye kalakita ye nga Tamale Mirundi Senior ye yazimba kalakita ye bwetyo nga walabanga omugenzi Katolu bwamanga babeera ne kalakita Ayichuli bona abadde bawulira manya nti Ayichuli yaki okitegere buli omu alina engeri gyazimba kalakita ye mu kintu kyakola so sigamba nti oba guba mwe oba ki kuba sometimes ebyayogera biba bituufu ate nga bibaawo nze kyemmanyiko ku Tamale Mirundi ne bwakola byakola neyekoona omutu ne bwale bino abwogo biki amala nadda ku nsonga ayogera byayogera nga nema nagamba ku nsonga eyo nasigala ku nsonga gye badde bamubuuziza anti kyenkugambye nti ekiraga nti eri yagizimbanga kalakita kubanga singa olunaku olwaleero Tamale Mirundi ajja mu studio oba najja mu kamera nayogeranga oba zambaali nga yeewombeesi musooka kwebuuza naye gwe tulaba oyo ye Tamale Mirundi oba yeera abadde ki si kyosooka okwebuuza kubanga tagiddemu eri kalakita ye gyeki gy'omanyi Tamale Mirundi afuuka ki mu maaso g'abantu oba mu public aliwa senior Tamale Mirundi Senior afuuka ki mu maaso g'abantu oli bwamutaminga ng'omutamiivu mu bantu ate oweewuwo mu nnyumba bwajja nagamba nti oyo taata wange naye taata wange musisi oba taata wange alina kino oli bwajja nagamba nti talina kiddako aba byamwenge ffe tumulabidde ebbanga ng'akola oza mu maaso g'abantu kireeta kiba kireetawo mbeera ki embeera ajja kuluzinga respect ekyokubiri tekirina nnyo kyamaanyi mwabimanyira yabimanyirira si gwe musoose si yasoose okimuyita nti mutami tekirina nnyo impact fine kyaye aluzingamuko dignity mu bantu kuba akyogedde mwana we tekirina because omwana yakyogedde nakimala nekikola ki anti bw'omanye bagamba ewaneibwe wakuba bw'omanye ebiri mu nju bati bagamba Abaganda mpozi nekira kinyagala nsembyeyo ani Tamale Mirundi ani omutuufu yagoba Tamale Mirundi mu gundi kuba presidential advice Tamale Mirundi azza tugamba bamwako obutwa blabla gundi Lwabogo yamugobya Lwabogo tesobola kukola na Lwabogo biki mbula nsonga yetagala muteeka wansi of course ekitiibwa akulemba ayagala nnyo ekitiibwa ate mutabani we yatugaye Museveni yamwegobera so which is anti kakati kiri bwe kiti Museveni yalonda ba-advisor be etegeze yamugoba era yalina obuyinza obugamba nti ki genda vaawo kuba we mba nze nakulonda era mba nze nina obuyinza obukola ki obukugoba mpozi kyoziyinza okuŋŋamba nti eyamuviirako oba eyamusekeeterera agende aveewo oyo gwagamba nti Lwabogo ye yaviirako omusekeeterera eri ow'omukulu n'alyoka omukulu n'akola ki n'amugoba naye ng'oli si ye yamugoba oba onfuna bulungi nti oli ye yasekeeterera n'amuleetera okumugoba naye ng'ate oli si ye yakola ki si ye yamugoba so all in all Museveni yamustoppinga kuba era ye yamulonda ne yamuteekawo kati atereze mu narrative eyo nga tuvuddeko awo mpuliddeko leero Tamale Jr atugambye ne Tamale Senior n'ayogera nti yabadde agenze laba otafiire n'agaana omulaba mbone wavaayo gayo omukwakwala otafiire n'amugamba amaleyo namugamba agende amugamba tasobodde kulaba tambula ogende mb'omumanyi n'agamba Tamale ye nga ye omumanyiira otya nze kamanyi gye ninjagala munkalinkali nini ntambula neŋŋenda okitegeera alaze mbamugobye genya kati ye Junior bwe yaze okulevu yagee taata yagenze n'otafiire n'agaana omulaba kitegeeza ne Tamale Junior akyafuna information alina basipaayi abali ku Tamale Senior omuweereza mulimu kati taata gyagenze bamugobye nedda yamaze biwulira oli Tamale ani yasoose ku bonna okwogera taata yasoose kitegeeza yagenze n'awuliriza ebya taata we
kati oli n'atuula n'akola analyzing. Naye kati kankubuuze. You sit down and you analyze n'ogamba ye kaakati aba yagize kuba kati ye oli amumanyi. Okimanyi Tamale ye nga ye senior. Mutabani we Mirundi Jr Joseph yamuziise. Yasimbi agambye ne basimenta ne bamukubide simu mugamba tumaze omuteekayo yakutengo yengenzi fanaganiza mutabani we nazambazo bakitooke wakyabadde ki nasimenta nakola licho natika kuno omusalaba ebyo busungu yabalazeeko ebifaananyi ng'amuzika mbu bamukubide namugamba bani beyasimisiza bya sente ate nawe saa zino sokuba kampani basimenti ojja kufa sokoleke kye bayita okuziika Richo musajja wasiba anti obeera richo gwabeerawo era abantu emikolo gya richo tebagikola nti bagikoze mu kizikizi yaze nayogera mu kamera mbu okitegeera wabaganda bagenda okwabya ennyimbe tebazaabya mu nzikiza wabaawo abantu kyesuubira nti asobola okukola ekintu ekyo ng'ate nyina w'omwana naye nga naye anakiwagira tekisoboka kitegeeza bino ajja mu mawulire n'ayogeza busungu naye nga naye ye kennyini akimanyi mu mutima tekisoboka kati oyagala kuŋŋamba nti yanyize nnyo atuuka ku existence aziyinza omuti yagambye emundu bagimuje basa kitegadi bamuggyeko bujjamu abaani gwe babalabyeko mu kamera nga ye bwagamba kuba olwedde balwanira nga olwedde bataddeko gundi nga bagenda kola program nga we tunagiraana ne tufuna obutakanya kati kamera eba tekwata ento oyinza bikwata bya mukulu ayina emmundu munajjayo emmundu omukulu akube ne bamusitopinga ne bajja bazijika emmundu abo buuzi oyo ayina ne basikitegadi bagaba buuzi oyo kyekano Tamale ajja kukuba omwana era wamukuba omwana nga gwako kiri omwana kyagamba kyabeerako ng'ajjukira nti so nga nze ekinjo gamba banange obutakanya bubeerawo mu famire n'ebiseera bisinga omuzadde abamuzadde bwe muddawo ne mudda mu byagamba Bobi Wine tasobya Bobi Wine simaamu taatawo ne taatawo tasobya si Bobi Wine yekka nti yatasobya ekyawo ne Uganda bakole bakitegera omuzadde waba akoze ensobi osobola at least osirika n'okita ne kiyita ffenna gye tubadde ffe musila abaana ba central abakuze guno omulembe batono nnyo nnyo bwe kiba 1999 batuzaalukuseeko naye babya busungu kati kino otuuka kusomera bagamba mutabani we yalwanya oyo sinza amuzaala gwe sikyakuzaala n'agenda ku ofisi n'asasula sente osome n'akuba amavivi naye gwe najje nagamba gwe sikyakuzaala nkutadde n'aweereza bakulu bo sente ne bakuwa n'olya kitegeeza anyiiga naye asigala mbu oli muzadde baana bangi babakwatidde mumusera ganze muswaziza naye n'akusonyiwa mutima kuba ekikyo ebintu ebimu ababikola oyinza obikola mu myaka wano naye ate naye ajja mubisasulira mujje bujja ng'azadde balinga baana babazungu babagamba bagire omwana n'akula nga alina empisa embi n'ayisa bazadde obi naye n'azaala ne bamuyisa kwegamba kyeyini esigala etambula kuba ebweru bakulembeza mwana mbwa mukazi bakulembeza mwana mukazi mbwa omuzadde yasembayo kitegeeza golede ozaalibwa oli 2-0 oba 3 kati bw'otuuka kati nga bw'otunula nti abasomesa bagamba abasomesa mwagale nnyo abaana kyekikulembera ate ne batabasasula tebisobola tambula bibiri sikyo so tugezeeko nnyo kubanga abaana tubakuza bulungi okuwala ebintu nga bino ate Tamale Mirundi kimanyi omwana wamuleeta mu spotlight okimanyi ekituukawo singa omuntu ajja mu spotlight kati naye awulira ali ku leva naye awulira alina kyasobola okugamba eggwanga kuba bw'atunula ali ku live ye nga kuliko abantu 5 ensobi ebayiye ate yamuleeta mu spotlight n'amuleeta mu kamera naye n'atamulungamya ngeri yakubeera mu kamera n'excitement ey'amawulire naddala guno omulembe gwe tuliko gwa social media naye kati kankubuuza omwana oyo okusinziira bwe yajja n'ebyayogera kati takyakola sense kuba kati tokyasuubira kulabako bantu balaba era newoba gwe ng'ogenzeeyo kulaba just you go there to watch for fun but not to pick something sensible so takyakola sense nga bwe yajjanga oli yayeyitanga intellectual kati yafuuka kazanyinkirizi wa social media gwogenda n'owulira beevumamu biki
noseka nolekaawo taata wagamba akozesa enjaga n'omwenge ekitegeera kakati omala obudde you live what you are doing nti ogenda kulaba Tamale Mirundi Jr ali mu kweyita mbu bali mu association ye president w'abafumbiro to listen that Tamale Mirundi kyamuyembe n'oli n'amugobya oswaza family wetumye bitategereka so ndoza official blogging yafa kuba luli abantu bamuwulirizanga ng'agenda ku analyzing ensonga omuntu zagenda okujjamu ki ekyokuyiga oba ekyokwogerako oba ekyo kyagamba nti kyekino naye kati olwaleero agenda kuvaayo kwogera ki nti beevumye ne Kaye Wisdom bali mu kwewemwe kayali eri bweru ali mbunyogo kumumalawo nti ngenda wuliriza nti nabaleero twalwanye ne tirata wange ebyo gwe njagala otunuulire ezitrendings ezakoze kwevuma ne Kaye kati yine ya taata we byali mukati mulaba ne bajja ku YouTube tebakyamufaako anti kati nkugambye kyekyo omuntu walaba agudde nga wagira alien skin guba ayina numbers walaba alien skin asim najja kusaidiza eno walaba eno wagize taterera amaleka muli wankwe mulungi so banange talina byakyazaako kasi banaye mwe bali kubanga mutambudde na for long manya mba tempo goodbye Eye Uganda era nga ndeeta omusajja Devi abeko ne babagezaako kubanga akola ki abagamba so Devi closing atubere nga tuva wano sikyenja okukubiriza gundi abazadde olaba omwana nga alina wayiseeko naddala abavubuka ffe ab'omulembe guno tulina excitement eyo balina excitement eyo so n'omuzadde naawe olina okwekontrolinga okuuma ekitiibwa ng'omuzadde n'okuuma gundi dignity eyo mu public ebimu olina okusooka n'obyesonyiwa kati nga taata waffe Tamale Mirundi yandibadde asooka n'asirika n'agamba omwana n'amuleka ate abamubuuza ku byebintu n'amuleka kuba kati ye alina right butayogera ku mwana n'omwana gwe kennyini kitaawo asigala taatawo nyoka asigala nyoko tatulagamba bamukuza bubi okitegeera kati waliwo ebintu byotuuka n'ogamba nti mu public taata nina omuwa ekitiibwa oba anyiiziza oba nkoze eki n'omulekeramu akataata oba Tamale Jr yetaaga mugamba Tamale Mirundi Jr emyaka gy'olimu tokyaswala kankiddemu Tamale Mirundi Jr emyaka gy'olimu tokyaswala oswaza buswaza ekitaatawo kyeyali agamba okweyita nti gwakulira association y'abantu abafumbirwa nga abafumbirwa abakazi abakulu oba olabisa famire ekitegeera so kino kiba kikuleetera okuba nga omanya nti musajja mutuufu ogamba mbu omuswaza bwe ziba sente zezibakayanya sente ate kyetaaga kudda mu kabera yaluge mwana yawagalako nejjambira oba anti byebyo byenkugamba byonna biswaza alina okusooka okuwa ekitiibwa famire mwava nekiwa aba planned kid or planned kid are not behaving like that abeeremu yebeereremu banaye tetugenda sooka wawo subscribe nga like nga tambuza video stera bibagambe benere mu bitegere subscribe nga like nga ate teekawo comment ku nsonga zino zitubatogeddeko njako baza musajja wange logic boyo wange oli wakabira njagala nnyo statement zoteekawo ziba zituyambako naffe okuba nga reflectingako n'okuba nga tufuna kyetuweereza this time round emboozi bwebadde kuva ku nsonga za Tamale Mirundi Jr ne senior olutalo lwe balina ndeze Devi n'abako ne ba breaking down tujja kuba bagamba nti tubaagala nnyo mwe bali kwekumira ku mukutu.